General Nalweyiso yawoniza abayimbi wiiki eno muze ebyambalo by'amagye. General Nalweyiso tukwebaza era General Nalweyiso tukwebaliza ddala mu bintu ebiruma abantu obadde musaale nnyo. General Nalweyiso tukwebaza effujjo ly'abayimbi libadde lisusse. Bayina eggaali ng'ekivulu kya Ffeffebbusi we baalumba abantu ne babakuba. Abayimbi batambula n'abayaaye. Twabalabula dda. Omanyi omusiru tategeera nti bamuyamba. A stupid person cannot know that they are helping him. You have called a higher body of authority. Abasiru baagala maanyi. Tulwanisa buyaga. You are the ones who encroached on our space. Tali muntu alina buzibu na muyimbi. Abayimbi tubaagala nnyo. Abayimbi tubatusupport nze. Tetusobola kutunula butunuzi nga mukuba abantu. Abo abavubuka bamwe bwe mutambula nabo. You beat up people. Ne mubba abantu. In the disguise of okuyimba. It can't happen. We cannot, we will not. Ne mutiisa buli aboogerako mu mutiisa. Toye kutte ku miyimbi waffe. Buno obuyimbi bwammwe buno. Tumbaavu. Bana bakayiga okunaaba bano. Be mutuwanira nti bamaanyi. Oyo muyimbi waffe. Omuyimbi aliisaani wano. You will follow the law. You will follow the law. Olaba MP bali mukomera. Otuli abana abayimbi bamwe. Mwina obwo obuwagizi bwammwe obwo obusirusiru those lumpennies who just need the force. Mubakwate nga bwe mwakwata abaana b'Eneyope mu kalulu ne mubatwala Entebbe wali ku East Quarters. Abanopo bakyakola effujjo. There is a time mu kalulu nga abanopo bajja ne balumba abasirikale. Do you see no supporters? Ba political prisoners omanyi gye bali. Emboko ya nyoka. They are red lines. State ina red lines zotasukka. It is the state to have monopoly on violence. Not you as an individual. Boba uliro oli muyimbi oli wa kitalo. Genda ku police bakuwe VIP protection. Police eyina ekitongole kiramba. VIP protection bakikola kuuma b'amaanyi. If ngoli muyimbi owulira security yo gyeraliikiridde genda ku police, go to Naguru today, bawe reasons lwaki balina okukuuma. They will give you security. Ne okutambula n'abayaga. Mwagala tuzaayo gye twava militarization. Obuyaga tebukoba mu kuyimba we bunaayingira ebyobufuzi tunaddawa. If you export obuyaga mu byobufuzi ensi eba eweddewo. Militarization. In fact, security, the most urgent thing kyetulina okukola. Your mentality ino bavaamu. Militarization ti omuntu ayita abantu bamukuume. That concept is very dangerous. You have a group of young people bayina ebiso, bayina effujjo, militarization. Mbi nnyo. Gangi zizaali zisazeeko Kampala awo. Oyina bakifeesi, organized crime. Mpaka security we yajja. Bajeno sabiti ne babateeka mu poliisi awo. Kwe kufuna ng'abayamba. Kati president n'atuyamba. N'atuleetera ku bajjena abakambwe nga General Sabiti ne batereeza poliisi. Era poliisi ebadde efugibwa b'amagye. Ever since General Kayihura bwe yagenda. Ba IGP babadde b'amagye. General Kasigazi ye yakasembayo. Kati poliisi ezzeeyo mu bapoliisi. Okuva General Kayihura bwe yagenda ab'amagye babadde bafuga poliisi. Until now, nti IGP omupya kati gwe balonze wa poliisi ddala. Bayaga.
nze saagala bumenyi bw'amateeka era omuyimbi yenna ali eyo ngaluza nja kuwagira mu byekisiru. I'm not part. I'll tell you the truth. Nja kuwulira amazima nga bwe nagagamba sipapa. Nze seegula ate seeguya. Lino eggwanga litwetaaga. Kati gwe bw'otambula n'abanyaga bakuba abantu, bw'okubanga oli muyimbi, bw'okubanga oli wa kitalo, tetujja kubikkiriza ebyo. Era message ya General Nalweyiso mwagifunye bulungi. Sound and clear. Tujja kwegayirira basiru. Eba nange. We are not going to negotiate with criminals. A criminal is a criminal. Nemukuba abantu, mwakuba n'omuwala wa munnamawulire. Tetumanya ani yamukubye, mukuba abantu, that should end immediately. Immediately. Gendo oyimbe wo webake. Abayimbi tumina kyemwatuguza, kyemutubanja. Eyo uliganism yaggwera ku bakamiliyoni ne ba Bobi Wine. Ensi etuuse kati. Ebyo byali wedda mbu Bobi Kulu ayina ganga, Bobi Wine ayina ganga, kamiliyoni ebyo kati. Bakamiliyoni baabikolanga edda. Ensi yali tennakula. Kati ensi ekuze. This is modern Uganda. People have rights. So obuyimbi bwammwe obwo bwe muwagaawaga ogwo. Ffe tulabye abayimbi wano. Si mmwe abasoose okuyimba. Basebaka baaliwo ne bagenda. Bakafeero baaliwo. We have seen musicians who have come and go. Mujja mutuleetera. Kamanyiro bumanyiro. Idiots. Tugamba ku bampuuga balina ssente. Tuleetera buno obuyimbi bwammwe obutanaaba na kunaaba. Bukyakolera miliyoni 2. Bwamaanyi nnyo. Tewali. Babakwate babasibe. Koye effujjo lyammwe. Nemukuba abantu ku kivulu kya Fefe Buse. Bakuba n'abaana abali ku boda. I saw it. Nakiraba n'amaaso gange. Abaana basalako oluguudo lw'Emunyonyo ku kivulu kya Fefe Buse ne bakuba n'abantu abali ku boda. Singa bakuba muganda wo ne bamugyamu eriiso. Singa bakuba maama wo. Kamanyiro bumanyiro. Tetumanyi mujja kumanya ku lumu. Ensi nebeera insecure. Background zammwe ze zibasumbuwa. Mwajja mu kuyimba nga mwakulira mu bwavu. Amannya gabasusseeko. Background abamwali babbi. Mwekwese mu kuyimba okwo. You were a criminal wali obba abantu. Kati okozesa music as a shield. You were a criminal. You need to be arrested. Nze waliwo omuyimbi yansuubiza okunkuba. Yansanga wagundi ng'asamba mupiira. Egundi yali apise Waiki Benda. Nze sibeera na bintu ebyo by'abayimbi. Waiki Benda called me. Nangamba Junior nazimbye essomero. I said, hey, you have a school. Nenjagala ojja tusamba omupiira. I went there. Nakawuka eyo. Omuyimbi najja ssebo. Yajja n'abavubuka abo. Nampita. Nangamba gwe onjogerako. Ashobora isobola kukubira wano. Omuyimbi yaŋŋamba. Namugamba gwe kankubuulire gwe muvubuka. Kankubuulire gwe. Namugamba you young man, let me tell you. Bwe bakutenda okukomaga tokomaga mu nnyango. Ekyo kyaba kikwata kiwoze. Eddiba ly'empologoma balyesiba mu kiwato nga bazina. Namugambe ekyo kyaba kikwata kiwoze. Eddiba ly'empologoma balyesiba mu kiwato nga bazina. Ng'oyinza ogamba si empologoma.
yawona bananga abakunkonako wadde oluyi Bikira Maria alakuma. Oh my God. Ade yandisibidde butasoma bwe bubasumbuwa butasoma. You didn't go to school. Essomero likola kinene nnyo ku behavior y'omuntu. Ebyo bimbe byo mutemwasoma kyekibasumbuwa kyokka. Bw'osisigana prime minister n'olowooza gwe prime minister waawo wabadde wawona le bonna banjejjo. Uganda tekoma kakumiro. Uganda si kakumiro. Uganda nene ate gavumenti kinene. Mwabayimbi kati mwaliraana ku bakulu. Olowooza bw'olaba prime minister naawe ofuuse prime minister mukwano. Nabagamba wano teri mukulu agenda kuprotectinga mu crime. Teri mukulu agenda kuvaayo alage erinnya lyo ne feesi ye mu kukuba abantu. Ka president takyagalira ddala. Ne Jeno Muhoozi tayagala wadde okukiwulira. Kabe Jeno Sale. Mbadde wa Jeno Sale emirundi egyo. Ne wiiki bbiri eziwedde nali ggulu wa Jeno Sale nga nyenza omulaba. Nga mutwalidde maama wange. Nampa ne sente ne tukomawo. Eggulu naliyo. Era gwe gwali omulundi gwange okubeerako eggulu. Siwulira nko Jeno Sale nga gamugende mu kuba abantu. Kati gojja tubulira gw'okolera ggwe. Akamanyi mumanyiira. Ojja tubulira omukulu wa gavumenti agagenda otugomya abantu. Gavumenti eno tuliko lwa bululu. Bannayuganda be batuwa obululu obuteekako gavumenti eno. Mayako na kitibwa kya state. I've been at Jeno Sale 3 times. 2 weeks ago nali muggulu nga nyenza omulaba. He even gave me money. Did he tell me to come back and bamaleke emirembe? Abatalina maanyi mwabeewaga. You have no power. Aba abanene bojja kubira abanene bakubira abanene n'abanene bakubira abanene otegente oli munene gwe. Abayimbi mulekerawo okuba abantu. Stop it. It's not funny at all. It's not funny. Bakwatenga batonda mukoze busimolo kingdoms. Manyiwa n'abayimbi abayina empisa. Oyo Kobula akuma bebekulu. Kobula very nze bannaye abayimbi bayina ababakuma naye oyo omusajja Kobula yeetaaga okuwa omudaali. Oyo akuma bebekulu oyo. He's ever smart. Ayogera naawe bulungi kyowange omukulu njagala mubuuzaako nti kanyende mugambe. Oyitaga kuyiteekako bayaayi. Have 3 people. Bebekulu akumibwa kyalo. Look at bebekulu. Kubeera naye mabaala awo. N'atula ku ntebe ye n'asirika n'olowooza taliiwo. Do you see bebekulu moving with gangs? I know omusirikale ogwo Kobula. And I love that man. He's so respectful. Siwulira nkoti Kobula yakubye omuntu. I've never had the Kobula in any scandal. Why don't you pick a leaf? Lwaki temulaba bebekulu engeri security egyemu kuba and you do the same. Mulabe bebekulu engeri gye bamukuumamu. Bebekulu bw'asanga abantu mu bbaala tabasumbuwa. Nze mulaba nnyo. Ne ayina omusajja bamuyita Kobula, musajja mulungi. Alina smart. Ne omuyimbi n'otambula n'abantu nga bawunya enkwawa. Nawe n'owunyiramu. Waliwo ganga z'abayimbi ezikuyitako nga bawunya. Mbu naawe oli bulandi. Mbu bulandingi. Mwoza aba Nigeria batusinga. Okyatambula n'abawunya enkwawa. Ebivuka tebisala na byoya. Mbu Uganda ne music. Uganda tewali music. You are hooligans. You operating like hooligans. How do you compete with Nigerians? Nga ne perfume ez'omutwalo zaababula. And you feel it's funny kisesa. Tekirina bwe kiseseza. Tambula n'abavubuka batwale mu saloon. Bogendo tambula nabo. Banaabe. Bagulire deodorants. You can even buy for them suits. Labawona le bonsereko. Aina abamukuma basatu. Basajja bambala masuti be smart. Abakuma ona le bonsereko these days. Ona le bonsereko akuyitako. Nga n'abamukuma banyumye bawunya bulungi.
sinji byambadde amasuuti bitaddeko galubindi kyebayita security. naye notambula n'abavuka empale ziyulise gw'omuyimbi onyumye owunya naye ekiso ky'abakuuma atubonebagano ono omuyimbi yanaabi naye nga abakuuma be bawunya. Very disgraceful. Nze nalaba wano mu Champions League final ey'omulundi guno Dortmund ng'esamba Bayern Munich ono omuyimbi yaliyo ye Jay-Z. Jay-Z was there. Mwamulaba mu Champions League final eno ewedde. Jay-Z temwamulaba. The man was smart. Bananga bazungu bategera branding. Jay-Z yali ani? Yali mu Champions League final ene ewedde. Bano musajja yali anyumye. Nga ina abamukuma bali basatu. 3 people be bali bamu escorting. Ninga ayambadde essaawa anyumye nga n'abamukuma banyumye nga agenda awuubira ku bantu. Natunu ya Jay-Z ne ngamba ne mbutuufu omuzungu yatuleka. Baali bakuuma Jay-Z baali basatu bokka. They were smart. Nga ne Jay-Z anyumye ne otambula n'abavubuka 10 ne babba amasimu g'abantu kati gw'omuyimbi n'ogamba nze simanyi baakubye. Woba otambula n'ababbi naawe oba mubbi. Tetumanyi baakubye gwe wabadde atambula n'ababbi. Nze naana abayimbi bamanyi wakugwa mu kifuba essimu yeebula. Waliwo abayimbi nga bwakugwa mu kifuba essimu tosigaza. Waliwo omuyimbi eyabba essimu yange. Baliyo bakoze obubuga. Mukopa aba Nigeria. Security tekitegeeza tambula n'abayaga. You can have 4 people. 4 people are enough. Smartly dressed. Vili eri bano banja yenkwacho bali bamyusa amaaso. No way, no way, no, no and a big no. And General Naraiso, I want to thank you and the entire security architecture. We need to combat these hooligans to the core. Emisango jejiri ku police. Bebakubye emisango jejiri. Obuli police file yagiyise. Police yitete file. How do you recall a file? There are even people in police who are helping these hooligans. And General Naraiso, I will give you names. Ekivulu kya Fefe Busi was an eye opener that the civilians are no longer safe in these concerts. Yes, laba Elon Musk security. Look at Elon Musk. Egali muzisasula mutya. How do you pay galize? Waze sasula. Ndisibo omuyimbi yali anepankirako. Ninzirayo mu motoka njijeye mondo yange. Yawona. Banasinga bafu. 4 dead. Zitombulire ebyo. When you want to bring hooliganism on you, I will send you to God. I will send you to heaven. God na negayirira oyo White Bender. White Bender ya negayirira. I want to dismantle these criminals. President Museveni wagati muzukulu wa Junior yabase. He killed them, 4 of them. Bali muguru. Baba we milioni 10 ez'amabugo. Tuchita self defense. You come to me.